ensonga eyokuna, twebaza nnyo bannaffe aba Buganda Heritage Association Bungereza, ekitongole kiri Bungereza, abaakola enteekateeka ekipande ekitongole ne kiteekebwa ku nnyumba Ssekabaka Muteesa II we yasulanga okuva mu Apuli 1968 okutuusa lwe yakisa omukono mu Novemba 1969. Bannaffe abo baakola ekintu kikulu nnyo era kisaanidde abantu baffe abakyalako e Bungereza nabo baweeyo akaseera okukyalira ekifo ekyo balabe embeera Ssekabaka gye yayitamu. Ekirowoozo eky'okuteeka ekipande ekyo ekitongole ku nnyumba eyo kyaleetebwa omubaka wa Kabaka e Bungereza Oweekitiibwa Ronald Dutaya awamu n'omwami Bosco Nnyombi n'omukyala Anne Nannyonga, oluvannyuma beegattibwako abaami Sempiira Kasozi, Michael Kiggundu, Stephen Kafeero, William Nkata ne Richard Kigula, abo bonna nga bali mu kitongole kya Buganda Heritage Association e Bungereza. Abayima b'ekibiina ekyo be Bannaalinnya Elizabeth Nakabiri Ssengaaga, omwami Edward Lubega n'omukyala Nantimba Damulira, Saava Yigamatovu ne Nnaalinnya Kagere nabo bayamba nnyo okutambuza omulimu ogwo. Nga mmaliriza, mbasaba era tubaagaliza okuteesa obulungi mu lukiiko olujja, era olukiiko luno ndugguddewo.